الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kansubire mpulika bulungi ndi musanyufu nnyo kubanga nsobodde okwigatta ku baganda bange bwetulira ensi yonna. Nja kubasaba muzikirize nteekemu nkwese akazindalo kano bwemba kyemulina okuŋŋamba mwina kira ŋŋamba okola bwoti nja kukulaba wano manye nti olina message gyompa kubanga mweteekamu pini eno basikuwulira naye eddoboozi lyange ttonomukko ate wano walimu okazireekaana nnyo nsula ku maini. Ntegese bulungi bakama bange? Naam. Bismillah. Kakati bassebo bakama baffe batulondedde omusomo ogwaleero walillahi alhamdu. Omusomo gwe batulondedde gwe bankwasiza enneeyisa y'omusomi wa irimu. Enneeyisa y'omusomi wa irimu erimu emiteeko. Tusooka tulaba nti enneeyisa y'omusomi wa irimu n'eyirimu, ate waliwo n'enneeyisa y'omusomi wa irimu n'omusomesa we. Bannange abali mu ggwanga erya Uganda n'abataliimu n'abaliwa, nja kusooka obbategeeza nti mu bimu ku bizibu bye tukyasinza okusanga ebitagambika bwe tutamanya butya bwe tulina okweyisa mu irimu. Bwe tuba nga tetukimanyi, ebiseera ebisinga irimu tetugasa. Tumaliriza irimu tetugasizza, tumaliriza naffe tetugiganyiddwamu, ebintu bingi bitufaako. Era bw'ogenda okwetegereza ebiseera ebisinga abantu baffe bakyasinza ate okutula ennyo mu madalasa ennyo bolaba nti ate bazituddemu ne bazijjumbira, ate basinga okuba nga tebategeererako ddala. Kuna okwetegereza nga byasomye tebimulabikako, ate atula nnyo mu dalasa naye kiva ku ki? Waliwo ensonga nnyingi nnyo. Zimu ku nsonga adaabu, enneeyisa. Empisa zino buli w'ozimanya zikugasa nnyo n'oba nga tweyonona nnyo biseera kutula mu dalasa ng'ate otudde mu dalasa nga tugenda kuganyirwa, n'otayonona nnyo biseera kuwuliriza ntambi, CD, flash n'ebitakugasa n'owuliriza bya bwereere. Kati mu kutuula ennyo n'oba nga oyize empisa, era batugamba nti al adabu qabla al ilm. Abasooka balongo bali al adabu qabla al ilm. Enneeyisa, empisa nga tunaba kusoma irimu. Ekyo kikulu nnyo. Bw'otunuulira Mukama waffe sallallahu alaihi wasallama bamuzaalira mu kibuga Makka, naye nga tannaweza na mwezi Allah tabaraka wa taala n'amuweereza mu Banu Saadi kilometers 1000 okuva e Makka agende ewa Halimatu Saadiya mu kyalo, naye nga muzimu ku nsonga lwaki Allah tabaraka wa taala akwata nabbi we sallallahu alaihi wasallama amuweereze mu kyalo eyo neewala kuyiga mpisa, kubanga ebiseera ebisinga mu kibuga empisa zifa. Bw'otunuulira abaana bakulidde nnyo mu bibuga n'obyetegereza empisa zaabwe zitya okuba entonoko ku zaabo bakulidde mu byalo. Olw'ensonga nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali ateekebwateekebwa kuba nabiyullah, ateekebwateekebwa kubeera mukozi wa ddaawa, yali ateekeddwa okuba n'ekitende ekirungi mu bitende eby'empisa entuufu. Waliwo ensonga eziwerako lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallama Allah amuweereza mu Banu Saadi owa Halimatu Saadiya gye yayonkera era gye yakulira paka ku myaka ena egy'obukulu. Naye muzimu ku nsonga ezimu enkulu ennyo al adab, okufuna adabu, empisa. Nga bwe tugambye nti ab'ekyalo batera okwawukanirako ddala n'ab'ekibuga mu nneeyisa. Waliwo n'ensonga endala ng'okuyiga olulimi olutuufu, kubanga mu kyalo wasigala ennimi, mu kibuga zifa olw'amawanga amangi agasinkanayo. Kati nze wano wensula nina nnyo baliitiriya baliraanwa bange, kati abaana ennimi n'okuli omwana ayogera Oluganda lukyamya, naye n'omubuuza wabijjeewa nti nabijjeewa agenda kubikunnyonnyola nga naye tosobola munenya. Kati okuyiga olulimi olutuufu n'ensonga endala nnyingi, naye kyejja kujja ku nsonga eyo nti empisa. Omuntu agenda okuganyulwa mu ilmu ateekeddwa okuba nga alina empisa, era buli oba ng'olina empisa tomenyeka nnyo na irimu. Osoma katono ne kakuyamba, naye buli oba nga tolina mpisa ate irimu ebiseera ebisinga eyinza okuyita mu ngalo n'etakugasa, naye ng'ate balaba otula nnyo mu darusu. Balaba tuva mu madalasa
gwe kyasinza okugula obutambi bwayiri mu busidi bu flash n'owuliriza naye nga ne munna agobera nayeeko omukyala abuuza ati naye kakati ono atuulawo n'awuliza sidi z'abamasheekhe naye nga temuliimu wadde ettondo ly'empisa ono omukyala ayambadde jiribaabu aleeta sidi ono essekabanga naye nga talinaamu wadde ettondo ly'empisa irimu teyinza kukugasa ng'empisa zigaanye. Kakati tulina ebintu bibiri adabu talibu ma al-ilm enneeyisa y'omuyizi omusomi wa irimu n'eyirimu ate tuba n'ekyokubiri enneeyisa y'omusomi wa irimu n'omusomesa. Nja kusooka kukoona ku nneeyisa y'omuntu anoonya okumanya n'eyirimu yennyini yinja okusooka okukoonako bwe tunaakimaliriza insha allah tugende ku nsonga ey'okubiri. Ensonga esoose mu bintu byonna byolina okusooka okumanya nti irimu eno gye tusoma tugisoma ku lwa Allah tabaraka wa taala ikhlaasu nniya okutukuza enniya temulimu kabandabe temulimu bwe naafuna irimu nnyingi nange nfuuke sereebu bwe naafuna irimu ennyingi nange mmanyikwe ng'ensi yonna ngivunamya ngifukamiza nfuuke nga gundi ezo enniya ziba nfuuke ezo enniya eba mboofu kubanga n'oyo gundi gw'ogamba okufuuka teyalinaako nniya kiko ekyo wabula ye yasoma busomi ilmu naggukira awo Allah wayamuteeka. Era bonna bowulira bakukunavu mu umma Bukhari Muslimu betusomako mu bitabo Sheikh Sabun Taimiya Sekalibani teri yali abaddeko na nniya nti kansome irimu mbeere ku international level kansome irimu mbeere ku top mu nsi yonna abadan bo basoma ilmu ebagase nabo bagase nniya nabo bagase bannaabwe nga Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi batugamba nti al-ilmu la ya'diluhu shay'an tewali ekintu kiyinza kwenkana irimu mu duniya muno kibayita okumanya education knowledge tewali ekintu kiyinza kwenkana knowledge mu buzito mu nsi muno tekigenda kubeerayo ate bwe kikaku nti ate al-ilmu ash-shari'i okubanga osoma bigambo bya Allah Quran osoma bigambo bya Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahadith olwo nno gujja bagira kati ensonga esookera ddala mu kusoma irimu ensonga y'okuba nti notukuza enniya oyiga ddiini yo otegere Allahu tabaraka wa taala nga sinaagenda ku nsonga yakubiri wano waliwo okulabula baganda baffe abasinga tebakimanyi nti baganda abatusookawo abalongoofu Allah yabaleeta mu mirembe nga facilities ezikozesebwa mu kuwandiika tebalina bitabo nga bwe tulina kati tebalina makalaamu tebalina makompyuta laputopu essimu zino ze tulina naye bawandiika irimu naye ffe ku mulembe guno gwe tuliko Allah atuwadde ebintu facilities zonna ez'okukozesebwa mu kuwandiika amakalamu ebitabo situwandiika era akamu ku bumogo obunene omuntu abeereyo gyali ngaga nti sheekhe wange sheekhe Bosa sheekhe wange sheekhe Kiti sheekhe wange sheekhe Ismail Ankata sheekhe gundi wali owandiseeko ko wansi awo mu kitabo tulina okuba nga tuba smart. Abasajja ba Bukhari baatuwandikira hadithi nga bawandika ku maliba ba Muslim ne bawandika hadithi nga batuwandika ku maliba Imamu Malik awandika ekitabo kita Muwatta Imamu Malik ku maliba nga tewaliwo bikozesebwa naye baawandiika ate nga betadde ku mabbali egyo emirembe balina memory bali bakwasi Allah yabateeka ku mirembe nga tewaliwo bikozesebwa tewali nnyo mpapula tewali makalaamu najja bawa memory nga y'amaanyi nze naawe Allah tulese ku mulembe ng'ebikozesebwa bingi memory n'enafuwa tulina memory nnafu nnyo tuyinza kutuuza mu surati Yusuf eri ku mpapula 7 tuyinza gituuzaamu n'ebeera mu memory just empapula 7 juzu amma ffenna gye tukuliddemu yetuyise yonna naye oli omugamba nti nsomere okuva ku suratu Naba mpaka ku Naasi nga tulina wootunudde tasobola fi Allah bali ateeka ku mulembe ng'ebikoze facilities z'okuwandiika ibitabo makalaamu bitono n'aba strong memory ffenna atuleeta ku mulembe nga facilities ez'okukozesebwa mu kunoonya irimu nnyingi memory n'agissa kyokka ffe banafu ba memory naye tutagala kuwandiika bali balina memory y'amaanyi ate baawandiikanga
togenda kubeera smart nga tulina kitabo mu kuwandiika. Programu eno yatandise dda, bamasheekhe bazze basomesa wakawandiika ki irimu teringa kulaba TV. Al-ilmu teringa kulaba TV nti otule butuuze awo olabe TV abadan. Oteekeddwa okuba nga owandiika, oteekeddwa okuba nga ojja kufuna time otulo revisinge. Nkubiriza omwoyo gwange n'obwogwo munange bonna wosinzira okundaba nti ekigambo ky'okuwandiika kyekimu ku bigambo ebikulu mu kunoonya ilmu, kyekimu ku bigambo ebikulu ebiraga nti oli serious mu kwagala okufuna ilmu, kyekimu ku bigambo ebikulu ebiraga nti ojja kusobola okwejjukiza. Tulina okufuna amasimu okwetolera ensi yonna. Olina kukubira essimu ng'ali mu America oba Europe n'akugamba nti wasomesa ensonga zaali 3 ti nzijukirako 2 emu yanagyerabira n'ombuuza nti lwaki tiwawandiika. Nze sira kuwandiika kaakati weebuze oba kubanga siri wadde wena kunzijawa. So singa yakwata akakalaamu n'atonyeza. Essaawa zino twogera ebigambo bino nandibadde nsuubira nti oteekeddwa okuba ng'olina ekitabo kyo n'ekkalaamu obeere smart. Boogera erinnya ly'omusomesa ng'owandiika erinnya ly'omusomesa. Nti omusomesa gundi yaddako. Agenda kusomesa topiki ki nti topiki gundi teekawo. Ne bw'owandiika layini 3 oba 4 oba osomye. Ate nno teweerabira nti okuwandiika, okumanya okuwandiika kikulu. Ebyo bigasa time esobola okutuuka nga gwe tobiganyiddwamu by'owandiika ne bigasa generation eddako. Obadde okimanyi nti ebitabo bye tusinga okusoma bye tusoma kati abasajja babiwandiika tebabiwandiikira ffe. Kati nga Ibn Majah yawandiika bakita Sunan Ibn Majah kirimu hadisi ezigenda mu 15,000. Yali arivisinga hadithi ze yakwata n'akwata ekkalaamu n'awandiika peegi 5. Yali tawandiikidde ffe. Yali arivisinga hadithi ze yakwata n'awandiika peegi 10,000 n'ateeka eyo wansi w'ekitanda bwe yafa ne bakisinkana ne bakijagasa kati ali mu kufuna mpeera. Waliwo gwata Ibn Rushd al-Hufaydi. Ibn Rushd yatuwandiika ekya fiqhi bakita al-Bidaya, bakita Bidayatul Muqtasid wa Nihaya, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kina volumes 4 tugita mijallad 4. Ye syllabus ya university. Jukira nti ku university tusoma emyaka gyaffe 4. Yawandiika volumes 4 buli mwaka musomako volume 1. Kya fiqhi yali arivisinga fiqhi we gwamanyi mutwe alabo bakyalimu. N'awandiika volumes 4 bakita Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ogenda mu kulya tu sharia kyosooka okugula n'ogula volumes 4. First year n'ogyayo volume esooka n'omusoma ne mulikuba wali. Second year n'ogyayo volume ey'okubiri. Kiki njagala okusiigira wano nti nawe oyinza okuba ng'olina black book yo gye wagula owandiika nga tumanye nti ate ejja kugasa eyo ngo Allah akujjuludde. Kubanga kati abo abasajja ebitabo byabwe biri mu kugasa umma naye Allah yabajjawo dda n'abatwala bali mu kuganyirwa. Ensonga y'okuwandiika kikulu ku mulembe guno. Obwongo bwaffe bunafu mu kukwata ne mu kutegeera kkiriza obagaana. Bali abasajja ya Allah yali yabawa obwongo nga bw'amaanyi. Yo badde okimanyi nti okumanya egyo emirembe Allah yali yagiwa obwongo ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam asobola okujja mu masjidi n'asoma surati ar-Rahman. Ar-Rahmanu allama al-Qur'ana khalaqa al-insana allamahu al-bayan paka gyekoma. Agenda ogimaliriza nga buli atudda wagimanyi. Agenda otuuka gyesembera eri jukira nti surati ar-Rahman eri tekiniiko mulimu aya ziddingana bweziti. Naye agenda ogimalayo bw'ati nga buli atudda bayina memory kyokka tebawandiika. Naye ffe tuli wano tulina memory ejjuddiza munansonyiwa sina gwe nzikakkanya naye bw'aba supu wa nnyama baba bayiyeemu dda amazzi n'ajungulukuka ze memory zaffe tukulagana na kuwandiika. Ensonga eyo ngiruddeko gula ekitabo kyo. Ate ogula bino ebitabo by'abaana ba nassali. Osanga omuntu ng'aguze ekitabo nga n'akaana ka top class kyekawandiikamu naye kyawandiikamu. Genda ogula ekitabo ky'obuvunaanyizibwa oba 5,000 oba 7 mujja okuwandiika nga elimu yo. Era y'ensonga eddako okuba nga irimu tugiwa ekitiibwa ihtiramul ilm, okuwa irimu ekitiibwa. Osanga alina akatabotabo ka 32 pages ate akazinzezinze bw'ati ate akatadde mu nsawo ya wano mbw'ate mwagenda okuwandiika elimu. Irimu tulina ogiwa ekitiibwa. Wattaqullah wa yuallimukumullah. Tulina okutya Allah tabaraka wa taala ne tuwa ebintu bye ekitiibwa. Waman yu'azzim sha'aira Allah
fa innaha min taqwa alqulub. Allah batugamba suratul hajj, oyo yenna agulumiza ebintu bya Allah kaba kabonero akalaga nti alina okutya Allah mu mutima. Nasomera ku University y'e Madiina, nasomanga n'omuvubuka ng'ava Zairi, yali mujja Zairi gye bayita Algeria, bamuyitanga Jaafar al-Thuwaydi. Lumu ngenda neeyazika ku kitabo kye kyali kya Sahih Muslim, naye bwe neeyazika ekitabo ekyo ne ŋŋenda nkola ensobi ne nsazaamu ne kapeeni, waliwo we nali njagala ne nsazaawo ne kapeeni bwe nti. Oluvannyuma najja akiraba n'ambuuza gwe wawandiise wano, ne mugamba nti omusajja yayomba n'andaga nga bwe sina ihtiraamu, sigulumiza irimu, n'ayomba nnyo ekitabo kyonna, kubanga jjukira nti Sahih Muslim erimu emijaladu kumpi 15, n'akijjayo kyonna n'aŋŋamba agenda kisuula agule ekipya. Kiki ekimuyombya? Yambuuza, olina weyiti ki gwe okuwandiika Sheikh Muslim bwe yawandiika? Lwaki togula empapula ezo n'owandiika? Irimu togiwa kitiibwa, owandiika otya muno? N'anyiiga n'agenda n'agula ekitabo kipya, nange ekyo kiyinza kubeera mu library yange kubanga mba siwa irimu kitiibwa. Naye yali musajja wamaanyi mu ilmu, yali awa ilimu ekitiibwa, ne gye buli eno muwuliza ali owabwe Jazairi, musajja mumanyi wa ilmu wamaanyi. Namuyigako ekigambo, yali ayagala n'okulwana, kyokka nze gwagamba okulwanyisa ndi musajja muddugavu, ndi musajja wamaanyi n'ekiwago, buli obusajja buwalabuwalabu. Naye nga kiki ekyagala okumulwanya? Okwata otya ekkalaamu n'owandiika Imaamu Muslimu yawandiika, okwata otya ekkalaamu n'owandiika Imaamu Nawawi we yawandiika, ng'olina weyiti ki mu irimu? Ekyo yakikola ihtiraman, kugulumiza irimu, okuwa ekitiibwa irimu. Era ne muyigako okuba nti neba Qur'ani bu Qur'ani towandiika, muwandiikamu ki? Bw'oba owulira engalo zikusibwa nnyo oyagala kuwandiika, gula ebitabo wandiika ebiweddewo, gula empapula. Kipandikamu erinnya lyange tebagibba. Era ne bw'oliwandiikamu nga banaagitwala bagitwala. Towandiika mu Qur'an al-Karim, towandiika mu bitabo. Bw'oba oyagala kuwandiika ng'owulira engalo zikusiibwa, oba si kyo sooka osome, otuke ku levo z'abo abaawandiika ebitabo ebyo, olyoke okwate ekkalamu owandiikemu. Kye njagala wano kye kiriwa ekyafaayo ekyo kya mukwano gwange Sheikh Jaafar al-Thuwaydi, yandaga nti okuwa irimu ekitiibwa muyingiramu n'okuba nti owandiika bali bwe baawandiika abakugu. Bw'oba oyagala kuwandiika wandiika ewuwo. Era kiraga ogulumiza irimu empandiike mu bitabo. Tulina okugulumiza ennyo 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 irimu empandiike mu bitabo. Ensonga ey'okubiri, al-bu'du ani dhunub, empisa z'omusomi wa irimu okujja mu bulamu bwaffe bajama. Qur'an al-Karim tandika ogitegeera, tufune n'ekiwumiriza kya Qur'an al-Karim. Al-bu'du ani dhunubi, okwesamba amazambi, okwesamba ebyonoono. Al-kabairi was-saghair, binene oba bitono. Awo ebiseera ebisinga irimu yaffe weefiira. Abasomi ba irimu ate bebagala amazambi. Abasomi ayagala Qur'an ejje mu bulamu bwe, yeebagala amazambi. Ayagala hadithi zijje mu bulamu bwe, yeebagala amazambi. Ayagala fiqh yajje mu bulamu bwe, yeebagala amazambi. Sa Allah atulingiza amazambi ya Rabbi. Kyabulabe nnyo. Allah nga nti wattaqullah, onakusooka kutya Allah n'ogoberera amateeka ge, ne weewala bye yakugaana. Wa yuallimukumullah, bene Allah ajja kukuwa irimu. Taqwallah, oteekeddwa okuba nga olina taqwallah, irimu okujja mu bulamu bwe. Tumusaba ya Rabbi agituwe. Tumusaba Allah tabaaraka wa taala tuwe taqwa. Owekitiibwa Imaamu Muslim, owekitiibwa Imaamu Shafii, bamuyitanga Muhammad ibn Idris ash-Shafii, bamuzaala mu kibuga Makka awo. Muslim, Imaamu Shafii amanyigere Muhammad ibn Idris ash-Shafii, atunyumiza ebigambo omusomesa bye yamugamba nti al-ilmu nurullah wa nurullah la yu'ta li'asi. Mwana tu irimu eyo gy'olaba kitangala takiwa mu al-ilmu nurullah, irimu kitangala kya Allah, wa nurullah la yu'ta li'asi. Allah takwata kirimu kitangala kye kya irimu akiwa omujeemu. Ensonga eyo nkulu nnyo ey'okuba nga tuli wala n'ebyowonoono n'amazambi
n'okusaba Allah tabaaraka wa ta'ala gatukingiriza. Ensonga eddako okubanga oyagala nnyo Allah n'omubaka, okwagala Allah tabaaraka wa ta'ala jjukira yenannyini irimu, okwagala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam jjukira musomesa wakusomesa irimu, n'okwagala abamanyi, okwagala abamanyi bonna as-salaf wal khalaf, abasookawo n'ababasikira. Oteekeddwa okuba nga oyagala buli yenna gw'okimanyako nti musomi wa ilmu, mukukunavu mu ilmu, mukukunavu mu kugasa umma, oba mwavu, oba kulabikidde bubi feesi, oba talina ssente, oba alina mugagga nnyo, oteekeddwa okuba nga omwagala. Lwaki olina okumwagala? Yeetisse ebyebbeeyi, kitaabu Allah, yeetisse ebigambo bya Allah, yeetisse ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliwo ekyebbeeyi kisinga ekyo mu nsi? Tulabye ebyebbeeyi bingi mu duniya muno, abantu balina ssente, abantu balina ebitiibwa, ba prince, ba king, ba queen, ba president, tebakulimba nti waliwo ekitiibwa ekyebbeeyi ng'okwetikka ebigambo bya Allah tabaaraka wa ta'ala, ng'okwetikka ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kati bw'olabanga omuntu yenna, ffe bakyakayiga banoonya okufuna irimu, bw'okimanya nti gundi oli yeetisse Quran, yeetisse ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam, alina fiqhi wa umma eno, oteekeddwa okumwagala bwagazi. Ekyo nno kijja kukuleetera okuba nti irimu ejja mu bulamu bwo. Okwagala omusomesawo gw'osomako irimu, mulimu ekirungo ekikuleetera okuba nga byakusomesa tumenyeka nnyo nako bite. Amasomero eyo aga secondary gye twasumiranga fena gye twayita, baatugambanga nti olina okwagala omusomesawo, oba wa geography oba waki oba wa history, then oba omwagadde ojja kwanguyira okutegeera. Ebyo nno biwero. Ate bwe kituuka ku byeddiini kisukka. Olina okuba nga oyagala nnyo omusomesawo, ojja okumya okumwagala, ojja okumya obutamenyeka nnyo na kutegeera byakusomesa. Era owekitiibwa Imaam Ahmad ibn Hanbal yali musajja mu Iraq, bamuzaala Baghdad mu mwaka 1064 Hijiriya. Imaam Ahmad ibn Hanbal muzeeyi we bamutanga Hanbal, naye yali mumanyi wa irimu, naye ku small scale, teyatuuka ku level ya mutabani we, kubanga ate omutabani yali ku large scale, Ahmad ibn Hanbal. Naye nga Ahmad ibn Hanbal akyali mulenzi muto, mutabani waabwe Ahmad, kitaawe Hanbal yamugamba nti arhilu ila al-alimi fataallama adabahu qabla ilmahu. Mwana wange tambula ng'ogende w'omumanyi, osooke kumuyigako mpisa ze nga tonnamuyigako irimu. Lwaki yamugamba nti osooke muyigako mpisa ze nga tonnamuyigako irimu? Buli waayiga empisa za musomesa we ajja mwagala, ate bw'anaamwagala irimu enegenda mwanguyira. Naye jjukira nti okuyiga empisa z'omusomesa we zirina kubanga mutabiqan bi kitaabillah, zirina okuba nga zikwatagana ne Quran. Amakulu omusomesa we ono alina okuba nga yeerwanako okwesamba amazambi. Ekireetera omuyizi okukyawa omusomesa we irtikaabul maasi, okwebinika amazambi, okubbiikira amazambi, kyekireetera omuyizi okukyawa omusomesa we. So Allah yabbi atutaase ffenna, atuwa abasomesa abalungi, atufule naffe abasomesa abalungi, atuwa abayizi abalungi. Ekireetera omuyizi okwagala omusomesa we kwerwanako obutagwa mu mazambi. Teri atagwa mu mazambi, era tuseerera, ensi yonna eseerera. Naye okwerwanako si buli kaseera kuseerera, buli kaseera oseerera wano, oseerera wali, oseerera wano, oseerera wali. Kaakati ow'ekitiibwa ono Muzeeyi Hanbal akuutira mutabani we ng'amulaga nti bw'onoosoma ku musomesa we n'olaba, bw'onootunuulira musomesa we n'omwagala empisa ze, bino irimu ojja kuba ogimaze. Era abamanyi batuvuunira ekigambo baga nti bw'obanga olina omusomesa wo gw'osomako irimu, n'ojja owulira mu mutima gwo ng'omutamwa, ng'olina by'omutamwamu olw'enneeyisa ye embi n'amateeka ga Allah, manya nti ate irimu gy'omusomako tegenda kukugasa, kubanga omala na biseera omenyeka nnyo. Tambula ogenda onoonya omusomesa omulala, tambula ogenda onoonya omusomesa omulala insha Allah, kuba mutagenda kukugasa. Omusomesa wo okumwagala ennyo kiva ku ki? Kuba nti naye kennyini agezezzaako okwesamba amazambi, okwewala ebyonoono. So Allah tabaaraka atuwa okwesamba amazambi, atuwa okwewala ebyonoono.
ensonga eyo albu'du ani dhunub okwesamba amazambi bannanga amazambi bwe tuba twogera bino twogera ku mazambi gonna manene n'amatono amazambi ago gatufiriza ebintu bingi amazambi gatulemesa okubaako kyotegera mu ddiini amazambi gatulemesa ibaada ng'abo batugaba batusooka abalongoofu lan tajida ladhata at-ta'am ma wujudu al-marad toyinza kufuna kiwomereze kya mmere ng'ate oli mulwadde omuntu omulwadde emmere temuwomera akamwa kankaawa juyisa awunya bubi kubanga mulwadde fakaifa tajidu ladhata al-ibada ma wujud adh-dhunub onoofuna otya ekiwomereze kya ibaada ng'ate weebinika amazambi omuntu yeebinika amazambi essola tayinza muwoomera omuntu yeebagajja amazambi okusiiba bumenya alaba nga ali ku kibonerezo ladhata al-ibada ibaada zirina ekiwomereze osanga omuvubuka ng'asiba mmadi ne Thursday nga byayingira mu bulamu bwe n'obwokuteeta biyita yagwa ku kiwomereze naye ekiwomereze ekyo kigwako kijja kitya bwe teebagala mazambi gy'okumya okwesamba amazambi gy'okumya okuzuula omubisi gw'enjuki mu ibaada zino olaba omwami okuddingana muzikiti taba ku muzikiti buli kaseera yagwa ku kiwomereze ffe oli munnaffe ekimuleetera okuba nti omuzikiti yagukyawa agutamwa tazuulanga kiwomereze kya ibaada olw'okuba alina bye yeebagala kaakati era bwekyo ne irimu toyinza kufuna kiwomereze kya irimu nga weebagajja amazambi irimu erimu ekiwomereze irimu eringa kunuuna ku mubisi gwa njuki ke kali kutanda mutabani wange n'okomba ku kiwomereze kya irimu banno bw'owanga ne bajjaga nti onaaleka agudde eddalu osobola n'okutunda ekibanja ogende e Mombasa okukwata Quran tubalabyeku omusajja ali myaka 6 ayagala kukwata Quran agenda Sudan atunze Morocco Island Cruise agudde ku kiwomereze yo badde okimanyi nti tulina abamanyi ba umma bataawasa bakyala nga Oweekitiibwa Muhammad ibn Ismail al-Bukhari emanyiko n'erinnya erya Bukhari bamuzaala mwaka 1904 hijiriya Uzbekistan eri mu saidi za Russia eyo waggulu tewasa ku mukyala yafiira ku myaka 62 egy'obukulu naye Imaam al-Bukhari ekimu ku byamulemesa okuba nti afuna ku mukyala yagenda n'akomba ku kiwomereze kya irimu ng'emyaka gikyali mimpi obwongo tebunnakuyingiramu byabakyala ng'obwongo tebunnayingiramu bya mukwano najja akomba ku kiwomereze kya irimu obwongo ne bufa bikaseera nina research gyendiko waliwo hadithi gye nnoonya waliwo hadithi sababu nuzuli waliwo n'afuuka waliwo era bwe yabeeranga mu ddalasa nga bamubuuza naye mukulu owasadde nti waliwo nkyamaliza hadiisi waliwo byekyamaliza nteekateeka mu maaso awo bamuyitanga taata Budala Abu Abdillah naye yali ninkineemu nti no yali yalinayo omutabani gwe bayita Budala yalina essuubi nti bw'ali bamaliriza irimu eyo mu maaso ajja kuwasa omukyala olwe bazadde akaana akalenzi akayite Budala kwe kwetuma Abu Abdillah bi'itibaari ma sayakunu ng'agezaako okusika ekifaananyi nga bwe kiriba mu maaso kati ebyo ebifaananyi byonna bikulu ffe ensoma yaffe ey'obukulu erimu etawanyizibwa ebintu ebi bibiri omukwano n'ebyenfuna tewalaba ate omwana omuto ayangirwa nnyo soma irimu kubanga ye talina mukwano ne ssente tazimanyi ne bwemuwa ssente miliyoni mmeka ayagala gula lindaazi naye kati omuntu omukulu ye amanyi kibayita emaali era amanya wenfuna miliyoni 3 oba ndi bwenti wenfuna miliyoni 10 mba bwenti amanyi ebyomukwano kyolaba omwana w'omuto omufeeko akwate Quran mangu ayiga eddiini mangu ategere Allah we mangu nga tannakulumbirwa balabe babiri mu bwongo bwe kutandika balowoozaako almaalu walhubb ebyenfuna n'ebyomukwano bimala okuyingira mu bwongo bw'omuntu bimutawaanya nnyo ensoma yino eba ng'eddirira kaakati ensonga jala givaako tugende nti albu'du ani dhunub omuntu omusomi wa irimu ateekeddwa okuba nga yesamba amazambi gusa Allah tabaraka wa taala gatutwase ensonga endala gye tulina okuba nga tumanya gunnange mu nneeyisa y'omusomi wa irimu ne irimu nga yo irimu kubanga erina amateeka gaayo
ateekeddwa okubanga akolera ku ebyo byasomye, ateekeddwa okubanga akolera ku byasomye, kyosoma kyossa mu nkola. Kama qala salafu salihin ya hafidha alquran lasta bihafidhin hatta takuna bima hafidhta mutabiqa. Gwe munanga asoma irimu nkwata Quran al-Karim, togenda kubeera mukwasi wa Quran al-Karim mpaka nga byokwata byokolerako, nga byokwata byokolera. Imamu Dhahabi bwe yava mu Syria, mu Damascus, kibuga ekikulu ekya Syria kati bayitangayo Damashq mu Luwarabu, bamitanga Imamu Dhahabi rahmatullahi alayhi rahmatan wasa. Yagamba nti al-alimu huwa alladhi ya'malu bima alima. Ffe mu ddiini yaffe ayitibwa omumanyi yoyo akolera ku byayize, naye omala obbiyiga n'obirekawo nga tobikoleddeeko abaddan tosobola kubeera mumanyi. Al-alimu huwa alladhi ya'malu bima alima. Ekimu bifuula omuntu omumanyi, kyayiga kyassa mu nkola, kyayiga kyassa mu nkola, kyayiga kyatambulirako, kyayiga kino kiri haramu nga kivaako nga kyesamba, kino kiri wajibu, eno sunna togi wegweta omumanyi. Siballah ya rabbi ateeke mbamanyi. Al-alimu huwa alladhi ya'malu bima alima. Gwe bayita omumanyi tasobola kuleka byayize nabireka ebbali. Kaakati ensonga nkulu nnyo mu kunoonya okumanya, ensonga nkulu nnyo mu kutegeera irimu, kyoyiga kyossa mu nkola. Jjukira nti lw'okiyiga n'okissa mu nkola tokyerabira. Kati kuffe abali wano nga bwe tuli wano ku mukutu, naye nzo okugamba nti tusomemu al-Fatiha n'emulema, alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim, emulema eti lwaki buli kanaku agissa mu nkola, buli kanaku agissa mu nkola, buli kanaku. Kati al-alimu oteekeddwa okubanga omuyizi asoma irimu, ateekeddwa okubanga byasoma abissa mu nkola. Ensonga endala njagala kuva ku nsonga z'abasomi ba irimu, enneeyisa y'abasomi ba irimu n'eyirimu, ngende ku nneeyisa y'abasomi ba irimu n'abasomesa baabwe. Enneeyisa y'abasomi ba irimu n'abasomesa baabwe y'ekyasinze okuba ku kalunsambulira, era ebiseera ebisinga n'erimu eno obutatugasa, butamanya butya bwe tulina kweyisa n'abasomesa baffe. Osanga olio ng'agamba nti gundi musomesa wange, naye nga byamwogerera ebbali eyo, ng'ebigabo byamwogerera, ebituli byamukubamu, mukkakkanya kwa mukkakkanya. Osuubira otya irimu oyo gy'omusomyeko kugasa nga gwe kennyini omukubamu ebituli omwogerera amafuukuule? Tutambuddeko, alhamdulillah, tubaza Allah, tulabe ku bintu. Naye waliwo kye nalaba Mawejje emu 29-10 awo emu ku Mawejje ezo, tuli mu safaari nina bahaaji bannayuganda, njagala baasi kutwala bahaaji. Eno kisa yadduka ku bulamu bwange nengifunamu ebyokuyiga. Mu bufunze funa abavubuka babiri bava Jidda, Bawarabu, bavuga baasi, omu ye ddereeva, omu kondakita. Bavuga Bayemeni batuuze mu kibuga Jidda, bavuga baasi yaabwe ennene baagigula. Kaakati tuteesa nina bahaaji 42 njagala baasi. Tuba tuvuga baasi eri mu ddungu edduka, nvuko nambuuza, lwaki gweyogera Oluwarabu? Bano tebalwogera. Ne mugamba nti nze nasomera wano ewammwe, nasomera wano ewammwe. Kyo nti wasomera wano, muganda ne mubulya ne mudda, nambuuza baseeka ki wasomako? Kati mukwogera baseeka bange nga mulimu seeka waabwe omu ku basomesa baabwe yansomesa, bamitanga Sheikh Muhammad Mukhtar Shinqiti, yakafa myezi genda mu 7-8 kati. Nemuga Sheikh Muhammad Mukhtar Shinqiti yansomesa fiqhi ku mwaka ogwokubiri. Nantunuulira bw'ati nti Sheikh Muhammad Mukhtar Shinqiti yakusomesa ntye? Nayimuka n'agenda ewa ddereeva nga baasi edduka. Nalengera boogera, bwe yamaliza nadda n'aŋŋamba nti tuteeseza ne baaba mukulu wange nti okuwa sheekhe waffe ekitiibwa wabanga yakusomesaako tye, tetugenda kubajjako ssente ggwe ne banno bonna b'oli nabo. Tetuyinza kudda ku muyizi wa sheekhe waffe gwe yasomesa irimu ate nga naffe atusomesa tumusabe ssente. Ne mugaa subhanallah, olugendo luwanvu, baasi moluka nnene, nywa amafuta, mujjukira bavuga luutu emu.
kati rero temukoze bukka nangamba nti tuteeseza ne baba waffe tetuyinza kuyisaamu muyizi wa sheekh waffe maaso ne banne baali nabo abo bayita abasalafu abo bayita abasomi bayirimu weebuuza oyo kakati wabanga ali jasinzira munyumiza mu bunyumiza nampa ekitiibwa ekyenkanidde awo olwo wasanga musomesa waakola atya ebyo tebyali wabbali byali kunze abavubuka ne banjagala ne bampa ebitabo abadde bazze okukola ssente ate bawanze ssente ne tufuuka balugada nejje buli eno tuwuliziganya omusubira oyo okuba nti irimu temugase nga nze nzekka eyamunyumizaako obunyumiza yampa ekitiibwa ekyenkanidde awo n'abantu baali basoma 40 ne batambula kilomita zisoba mu 4 nga tebasasudde wadde ekikumi kilomita zisoba mu 4 ovuga baasi tusaba Allah tabaara kutala tugase n'erimu etuyiga naye tagenda tugasa nayo ng'ate basheekhe baffe batusomesa tubakubamu ebituli tubogerera mafuukuule olaga nti musomesa wo naye bw'obeereyo ebbali mu banno ate gwesooka okugeya gwesooka okukkakkanya gwesooka okuyisaamu amaaso gwesooka okujolonga gwesooka okuvumirira gwojeeja abadan kyabulabe bateekamu kilaasi osanga bavubuka bateeka bamasheekhe kilaasi oyo international oyo lokolo nze sisoma ku balokolo jagala international Qur'ani wali eri loko ne international kubanga oyo omwami gw'ogamba ali loko ajja kusomesa bigambo bya Allah hadithi za nabbi sallallahu alaihi wasallam wali eziri international n'eziri lokolo ekyakulisa okumanya omusajja oyo Qur'an gyakuyigiriza ebigambo bya Allah byakuyigiriza hadithi z'omubaka sallallahu byakuyigiriza fiqh bwakusomesa susinga yekaberero tewali buzibu naye yeetisse biki era Sheikh waffe Muhammad Mukhtar Rashid abantu abadda ku bakozi badda awo oyo kategore weti era bagwa mu tteeka liri قل أبالله وآياته وحذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون سبب نزول الآية إذا تيكا ليا كانت تبوك قرانا twali tugenda Tabuk lutalo Tabuk okulwana akulembe Allahu alayhi wasallama Tabuk wawanvu lugendo lwali luwanvu nnyo basahaba nafusi bali mu kinenga bali gamuleme lugendo munaleta bani tubeeko betunyumya tuleete emboozi kandi buzibu z'okugenda emboozi bwe tutambula olugendo luwanvu nga munyumya lugendo lwamenya nnyo mfuka natandika okuleeta ebigambo ma argabu boton bantu baliyo bagala kujjuza mbuto zaabwe jubana oinda liqa batiitiizi nga tuuse mu bato basimba mabega yali ali ku basajja ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bokulusegere yali ali ku basajja ba Nabi sallallahu alaihi wasallam hafadhata kitab Allah wakata Qur'an Allah tabaaraka wa ta'ala mugwa mu kusaasira bonnango bali ne bagwa mu kusaasira beetawo mu bigambo ebyo Allah anti wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab bono babuza jaga nti fitwa tusaga mbusazi nga tuzanya qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi muzanyira ko Allah muzanyira ku mataga Allah muzanyira ku mbaka we qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi Allah namubaka Allah namateka ge nombaka ye mujeja bwotandika okujeja basomesa irimu oba tojeja yenga ye oba ojeja Qur'anul Karim kubanga yakufuna ensonga omumanya oba ojeja bigambo bya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuyige Imam Malik bamutanga Imam Malik ibn Anas bamuzaala Madina mwaka gwa 9 mu 3 hijriya
munyenye mu umma. Imaam Malik yalavunula etteeka nti ya ayyuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi, abangi mu abakkiriza temusitulanga amaloboozi gammwe ne gasukka amaloboozi ga nabbi sallallahu alaihi wasallam. Imaam Malik ng'alaga nti oba tuba tutudde masjidi nga basomesa Quran na hadisi n'ositula amaloboozi, oba ositudde amaloboozi nga nabbi ayogera. Omusomesa wo aba asomesa n'ositula eddoboozi, oba ositudde eddoboozi nga nabbi ayogera, kubanga ono omusomesa jjukira nti innamal ulama warathatul anbiya, abamanyi aboobola abasika b'abannabbi. Essuuti ze balimu, ebigere bye balimu, bali mu bigere bya bannabbi, kubanga yayogerera nabbi byandibadde atugamba kati. Asoma hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam, mu kaseera beera basomera hadithi ya nabbi abayogera sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi, abangi mu abakkiriza temusitulanga amaloboozi ng'eddoboozi ya nabbi lirabiseeko. Kasita banga yayogera baba basoma nti an abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam buniya al-islamu ala khamsin nti nabbi ayogera. Ebiseera ebisinga irimu eganya tugasa kugaana ko basomesa baffe ekitiibwa. N'agamba n'obiwa ekitiibwa. Ate n'abali mu kino kimanya. Gwe kennyini otandika okukola ate bagenda okuyisaamu amaaso, ffe tunaakuwatta ekitiibwa. Ffe tunaakuwatta ekitiibwa nga nawe byokoze byennyini b'oli muddiruza ettaka, ate muliguziza abantu 2 3, ate bakunoonya kukwata, ffe tulina okugyayo mu kkomera, kati ate tunaakuwatta ekitiibwa. Mwali mutakola ddiiru ku ebizibu oluusi ne zaba era ebbanga lwetunaamala nga tunaagulumiza bawalimu baffe, y'ensonga lwaki olaba nze nali neebuuza lwaki ate abantu abatula ennyo mu ndalasa ate basinga obuvu. Sekindi talina atakire wana muga nti mukaafiiri, kubadde okimanyi nti abasoma ennyo irimu ate be basinga obuzibu. Yalaba ab'omujjana, yalaba ab'omu muliro, aboononefu, abalwadde, abaafa edda, eyo mayiti yeetambula. Naye ate ng'omuvubuka ali mu Arsenal ne Man U, okulengera ng'oyambadde akakoofiira ako akutiira ddala era n'akuwa n'ekitiibwa, naye nga ava mu Man U ne Arsenal. Naye otweraliikirira nnyo bwe tubeera nabo mu ddalasa n'okusinga ate bali. Kiva ku ki? Bano bwe tubeera nabo mu maddalasa tesubitegeera. Omukyala yekka okuba nga alina jiribaabu, ate naawe kwambala jiribaabu alabira ddala wa muliro, talina na makulu, n'essaamu tayagala kugiddamu. Nedda si bwe kiri. Ebireeta ebyo biruwa? Birimu ebyo tetubogaana. Oweekitiibwa Ibn Qayyim al-Jawzi yatuwandiika ekitabo kita silsilatu ihya'ul qulub. Silsilatu ihya'ul qulub. Kyeyune ey'okulamusa emitima. Nga mu kitabo kino atulaga nti omuntu anaasoma irimu n'oba oguze poloti ng'ogenda kuzimbawo ennyumba, basooka kuteekateekawo. N'oba oguze poloti ng'ogenda kuzimbawo ennyumba, basooka kuteekateekawo, baggyemu enkonge, baggyemu oluusi mulimu agayinjayinja aganene, oluusi waliwo kasiloopu, balina okusooka okuseeterezaawo ne levo. Tova obuvi erimu. Kati n'okusoma irimu waliwo ebintu bye tulina okusooka okuyitamu okuzza emitima. Tumanyi bye tugenda okwetikka. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamutegekera ebbanga, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ebigambo byengenda okutikka bizitowa. N'amala ebbanga muteekateeka, tandika omuteekateeka okuva ku nti inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Irimu gyengenda okussaako nzito, Qur'an al-Karim nzito, nga yeteekeddwa okuba nga emaze okuba nga agyetegekera sallallahu alaihi wasallama. Bino bitegeeza ki? Olw'okuba nti ate ebiseera ebisinga naffe situfuna kweteekerateekera. Ava buveeri yali azannya bikonde n'atayitamu, yali amanya kubeera nga Tyson ne bifa, najja n'atula mu ddalasa. Yakolako bweru ddiiyu
kati ng'omanyi olusaba mbateeka muli ku njaga eyo gy'ava si kibi najja n'atamulaza naye olufula ng'atandika kusoma irimu tamaze kutegekebwa mutima gwe ebigo byagenda okwetika bizitowa tajja kubisooka bitegeera waliwo gyalina okusookera nebamuteekateeka n'ategekebwa oluvannyuma n'ayingira mu koosi n'atandika okusoma elimu kaakati ebyo byonna bikulu bituyamba bwe tuba tutegedde ne tumanya engeri yatujja okubamu omusomesa waffe ekitiibwa Imaamu Shafii bamutanga Muhammad ibn Idrisa Shafii nzaala y'e Makka mwaka gwa 15 hijiriya yasoma ku Imaamu Malik rahmatullahi alayhim jamia naye Imaamu Shafii yali muto myaka nga 11-12 nga Imaamu Malik yali myaka 7 najja e Madina Shafii najja e Madina Imaamu Malik okusoma olw'okuba yali asingayo buto mu class yatulanga mu maaso kumpi nnyo n'ebigere ebya Imaamu Malik ebiseera ebyo empapula zaali zisanyusa okulabika naye ng'era nnene ng'okubikuza olupapula lw'okubanga bikula essuuka naye Imaamu Shafii atunyumiza bwe yali ng'abikkula agende ku peegi eddako wagenda okuwandiika kyamutwaliranga obudde bungi nnyo si kulwa ng'empapula zikubagana ne zikola amaloboozi ne zitabanya shekhe ekyo kitiibwa ani abitunyumiza Shafii okubikkula olupapula luno agende ku peegi eddako bw'ati nga kimutwalira obudde bungi mpola so si amaloboozi ago agavaamu gajja ttawanya shekhe we bikkula mpola nnyo n'alyoka atereeza ekitabo kye n'atandika okuwandiika naye ffe tubeera mu ddalasa omuvubuka n'ava eri n'akuba takbira Allahu Akbar timbadde mbajagala mu bugume mwabo n'atawa kitiibwa bigambo bya Allah Quran n'atawa kitiibwa bigambo bya Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebigambo bingi nnyo tuba batugamba nti mu bimu ku bireeta imaani y'omwanadamu okweyongera qiraatu siyaru alaamu nubala okusoma kuba kukunavu ba umma abaatusookawo balongoofu tuyinza sigala kyekimu n'osoma busomi ku Imaamu Shafii yekka bw'ati omu bw'ati n'omusomako ebimukwatako yayita okufuna irimu na biki waliwo ojja omukoppako oyagala obussa mu bulamu bwo naye Shafii gw'okoppa omumanyi ne bw'oba omukoppeko obuntu obwo n'obussa mu bulamu bwo ffe tulina kufukaamirira n'ogenda ku Imaamu al-Bukhari n'obaako bw'omusomako 2-3 n'obussa mu bulamu bwo ekimu ku bireeta omwanadamu okwongera ku imaani ye okwongera ku kutya Allah we qiraatu siyaru alaamu nubala okusoma kuba kukunavu ba umma ebyafaayo byabwe balina embeera zaabwe Shafii kati wuuya ekyo tekimuyizeeko ate okukola amaloboozi mu class ihtiraman li sheikh okuwa sheikh ekitiibwa togenda kufuna elimu ng'ate Allah wagitadde weeyitira okutuukako omumunyunguza omukkakkanya omukubamu ebituli abadan atawaadu weetuwaze li sheikh oyo sheikh bwe tugambye Muhammad Mukhtar Shinqiti yalina darasu yamanyi nnyo Madina masjidi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yetuuza abantu kumpi 2,000-3 abamanyi abali bagenzeeko e Madina masjidi mugimanyi obunene bweriko naye nga n'engatto obugatta abaagala zimukwatira abamu bali myaka gimuzaala baagala mukwatira ngatto ze Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yabamuzaala mwaka 1912 n'afa 1999 rahmatullahi alayhi rahmatan wasaa era yava mu Albani eri waggulu Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani Allahu akbar ebimu ku bimwogerwako ye sheikh nga sheikh ajja ku University ya Madina ng'omusomesa Ibn Baz ebiseera yali lekita wa University ya Madina Ibn Baz ate naye munyenya irimu bonna bafa mwaka gwe gumu 1999 Sheikh Albani bamuwa asomesa irimu mu University ya Madina yasomesamu emyaka 3 gyokka ne bamugoba naye bwe bakunyumiza embeera za Sheikh Albani ku University emyaka 3 kiyamala ku University ey'e Madina ekisooka
teyali musomesa, yali muyizi. Amakulu enneeyisa ye ngoloza nti yajja kusoma. Teyagendako mu staff room n'olunaku n'olu. Teyagendako mu staff room n'olunaku n'olumu. Ka break time akaabangawo yabanga mu bayizi nga balina ebibuuzo abiddamu. Emmoloka ye gye yavuganga ng'oza musulamu nkoko n'enjiibwa okuddugala. Nga kiki bwe yalinga ava ku yunivasite addeeka okunyuka kutuuse wabangawo balina ebibuuzo. Kati ng'alaba akadde ako okuvuga emmoloka ye ava awo atuuke gy'alaga asobola okukakozesa mu kuddamu ebibuuzo. Mutuule, bwe yalina ekibuuzo atuule. Nga bagirinnyira. Naye bonna ajjukira balina emmoloka zaabwe. Si tubava ku bino byaffe eno banaku. Buli omu atuula mu mmoloka yalina eyiye. Nga basooka bazirika ku yunivasite bajja kufuna bu special, wano waffe Uganda tubiyita bu special. Bubakomyewo, bu taxi bakiri mmoloka zaabwe. Ngati ng'emmoloka bagirinnyirira yonna n'eddugala n'eggwaawo. Naye nga tekirinako buzibu. Sheikh Albani yalina emisango mu traffic egitagambika. Naye nga gyonna musango guli ogwo kika kimu excess. Anti yatuuzanga mwenna mutuule mwenyigeenyige mujembule bwesembeyo munnaatuule ng'afune oluyingira ekkubo nga bamukuba omukono mwekugitisa abantu bangi. Bagenda okugerayo bati nga Sheikh ate yalimu nga bawandiika ng'agenda. Naye byonna teyabitunuuliranga. Wabula oyo ye Sheikh bodda ku sayidi abayizi abaali bamusomako irimu engeri gye baamuyisangamu ate ekitiibwa kye baamuwanga era baamusomako irimu ne bagasa. So Allah naffe tugase. Naye byonna byonna byetoolera ku nsonga ki bino byonna bye njogera? Ihtiraamu ash-Sheikh, okuwa omusomesa w'ekitiibwa, okugulumiza omusomesa wo. Naye ate bwe twogera okugulumiza talina kusukka ku level kw'alina kuba. Talina kuva ku level kw'alina kuba. Ebigambo ebyo okuyingira ne bikubogaana oteekeddwa okuba nga omugulumiza. Oteekeddwa okuba nga omuwa ekitiibwa. Ekitiibwa ky'omuwa yeetisse kalaamullah, ebigambo bya Allah Qur'an al-Karim. Yeetisse hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama zijja kuba nga zo zisigala za kitiibwa wadde kale ono ye ne bw'otamuwa naye bye yeetisse biri. Bye yeetisse bye bimufuula okuba nti ate muzibu. Kitiibwa tulenga nti waman yu'azzim sha'aira Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Oyo yenna agulumiza Allah tabaaraka wa ta'ala yagulumiza kaboni akalaga nti alina okutya Allah mu mutima. Allah yagulumiza abamanyi. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Allah tugeye nti abasinga omumutya mu baddu be bamanyi. Ekyakyogedde yani Allah. Kakati ate nga ffe tubazannyirako. Lwaki abamanyi basinga okumutya? Bamanyi. Bamanyi obuzito bwe. Ma qadarullaha haqqa qadirihi. Abantu abalala tebategeera Allah buzito bwe. Abamanyi bamanyi obuzito bwe. Allah tabaaraka wa ta'ala. Yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah abantu basitula madala mu dunia muno bebalina ilmu. Allah abantu basitula madala mu dunia muno bebalina iman, bebalina ilmu. Kwatugambye Allah tabaaraka wa ta'ala. Naam. Naam, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Naam Sheikh, barakallahu fik. Just mbadde ncheckinga in okujjukiza ku kadde. Okuba nti abayizi bo insha Allah bakubuuzaayo ku bibuuzo kuba balina bingi. Kale mudakika mmeka mpunzike? Sheikh Zaid simanyi olaba otya naye nga Sheikh ndowooza sebo mbadde nsaba abawulizike mudakika nga 5 abayizi twale ku gundi y'ebibuuzo sebo. Baagala nakubuuzaako sebo. Kale kampunzike sebo. Insha Allah. Nsuubira ebigambo twogedde ebigambo bingi, ebifaananyi tubireese, ebyakakati, ebyabedde abatusookawo abalongoofu, aya tuzisomye, hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam tuzikoonyeeko, tusobole okuba nga tuyigamu. Mmaliriza ebigambo byange mu dakika zino 5 ze bampadde mmalirize mpunzikiremu nga nkusaba
obeere smart gula ekitabo kati abantu batudde okuva ssaawa bammeka omukutu guno amasheekhe bayaze bangi boogedde ebigambo leka kubanga alaba TV bakuwona otinga buyinza okukugasa oba buyinza okugasa banno oluvannyuma lw'okuvaawo okwo tulina wano emikwano nga yali atula mu ddalasa nga tawandiika ne bajja bamufunira emirimu nga giri ku bizinga okutuuka eri nga ye sheekhe waayo n'alyoka ajjukira ate okuwandiika so nga tetulabye ku bantu nga yalinga atula mu ddalasa nga awandiika banka nemuwa nga ye general manager eyo mulira kutuuka eyo muzikiti nga tebalina basomesa ajjayo ekitabo kye n'afunamu obuntu yawandiika baada subuhi n'awayo ku bantu nagambye eno kati nafuuka seeka nawe kyolinda beera smart wandiika oli ku mulembe Allah nga twanguyiriza asimplifyinze ebintu bingi nnyo kalaamu eno kikozese ekitabo kino kikozese empapula zikozese omusiraamu alina okuba ne library ewaka omuntu anaafuna elimu eno yange ya Luwarabu naye waliwo collection yonna gyonna eno ya Luwarabu mulimu obwoluzungu butono ate bwajati naye ebitabo by'oluzungu weebiri waba olwomanyi ebyoluganda tebiggwaawo omusiraamu abeera ne library mu nju ye alina okusoma okunoonya elimu alina okwongerako kizibu nnyo okusoma olupapula luno nga bw'olulaba bwe luli bwe luti mu kitabo kyonna n'ova wano mpaka wano n'otasangamu ky'otamanyi nebeera sola yamufu gy'olaba nti ogimanyi tuyinza kusoma kuva wano n'okkirira mpaka wano era bw'olabanga osobodde osoma olupapula lulamba bwe luti ne luggwako nga tolina byonna ebiriko obimanyi oba otuso tuwandikira ekitabo oba ogenda kwegatta ku bamusirimu kwegatte ku Abidaawuda Batirimini ku nsonga entono ennyo gye nkulazeeko obulazi nga salaatul janaaza sola y'omufu kino kusanga kino sikimanyi kino wadde sikimanyi kale n'ensonga endala bamasheekhe baffe tubawe ebitiibwa tubagulumize bamasheekhe baffe tubaagale insha Allah irimu eryatubogaana sheekhe gw'owuliriza ku katambi gw'olaba ku kavidiyo muwulize n'omutima gumu kale oba omusanze nga alina waaseeredde teri ataseerera kubanga kalunsambulira waasinga okuva nseerera oba omusanze nga aseeredde mubikkirire omubaka atugamba sallallahu alaihi wasallam man satara musliman satarahu Allahu yawmal qiyama abikkirira omusiraamu naye Allah ajja mubikkirira ku yawmal qiyama naye nno gwe bagamba okubikkirira yaluwa yoyo amanyikiddwa nti afaayo ku ddiini ye yoyo amanyikiddwa nti yeebikka kubanga teri ataseerera wali abateebikka nga yaye abinyumya n'obinyumya oyo mukazi ayitawo natwali naye bwetnoti oyo nankani mukazi we namuko nagira oyo naye waliwo abyebikka oyo yeebikka gwatugamba okubikka naye oli bw'aba yeebikkula naffe tusigala mubikkula ate yennyini yabitunyumiza naye omuntu amanyikiddwa biddiini nti muntu wa ddiini muntu wakwekuuma muntu wakwetereeza bw'oba omusinka gye mu kakolido nga bimusobyeko oba oyagala kwogera gamba ye kyabudde tugamba sallallahu alaihi wasallam man satara musliman satarahu Allahu yawmal qiyama abikkirira omusiraamu nga musanze alina ensobi gyagwamu naye Allah agenda mubikkirira ku yawmal qiyama wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair tusaba Allah tabaraka taala atugase n'ebigambo ebyo kanzeyo muzidalo mbakama bange barakallahu fikum jazakumullahu khairan Sheikh sebo omulimu tugwebazizza ogwo saba Allah tabaraka wa taala akuwemu ebirungi tulina options bbiri zembadde nsaba nsooke nkonfaminge bwawanga Sheikh Kiti oba abadde ayingidde Sheikh Kiti sebo Sheikh Zaidi Sheikh Kiti omulengeddekaawo ninga mulengedde kante n'avaako badde nsaba tukonfaminge oba kwali kubanga tulina options bbiri wabaddewo ebiteeso ebigamba nti mu maaso awo tugenda kuba ne question and answer kati nga abasiraamu abamu balowooza nti Imaam tusobola okumuleka n'awummulamuko ne Isha n'agimaliriza then ebibuuzo bye badde balina abantu baffe tubikomyewo wali mu question and answer kubanga ne Sheikh mugendera tumusuubira okuba nti agenda kukomawo teyabuuziddwa inshallah kyekyandisinze obulungi ekyo bassebo kyenteesa nange
sebo kati toyanziza nnyo Sheikh asuubiza nti agenda kubaawo insha Allah kamalirize okusaala awo muleko tagenda komawo addemu ebibuuzo mbadde nsaba buli alina ekibuuzo kye akiteeke ku lupapula Sheikh atuyigiza okuba n'ekkalaamu era akyerabidde fala yalumanna illa nafsahu ndowooza nze ebyange bibino nazze nabyo biraba n'ebyange Imaam birina mpandiise abasomesa mubalaba bubaze n'ekkalaamu nange yange weeri wano sewo mukadde wange olupapula lwange we luli wano ze siina kitawo now so mukkirize bannange twebaze neebaze Sheikh ku lwammwe mwenna Thurayya Islam Media Umma Connect Soul Cocktail olwa musomo guno Sheikh gwatuleetedde omukulu ennyo gwe twagala okuddamu awo ate tulabe mu maaso inshallah nga ze mbibuuzo tumukkirize awummulemu kati naye mbadde nsaba Sheikh kiti bw'abanga atuuse tugenda kufunamu break entono so Sheikh Kyeyune kawefe omu kugwe tuliko ate nga naawe gwe omutusinga okumubeerako yowo okuba nti tukuŋŋaanya